Munyenye yaka yakuzukuseye yake Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu balamusizaako mwenna abatulaba abalabi ba munyenye yaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu Nazaaleesi mujebaleko olunaku olwaleero nno mulundi gwakubiri nkomyewo n'omwami Ayubu tulino twasaaga nnyo ate n'ekirala olw'okuba omulamwa gwali gwa kuzimba ttooyi bambi kati we mwamala okulaba ndooza bambi ye ne mutakola ki ne mutamugumiikiriza kumutaba mwala tugenda ne mulowooza biwedde omwami ono alina ensonga ye twagisaagiramu naye nga nkulu ate era nnene sebo mbadde nsaba weeyogereko ku luno sigenda kujookingamu yadde osobola oba nga olanga bizinensi yo gikuba abantu mu maaso ne bagimanya sebo nsanyusa okulaba ale nnyaba wasiibye otya asiibye bulungi nnyaba njebaleko ale nnyaba ng'oyogera mpola okutwaliza owamu njogedde mpola naye eddoboozi lijja kuvaayo mpola tukwaniriza ku munyenye yakaya TV yakuzukuseye yake ate era naawe weebale kubanga otwegaseko mu kubuulira enjiri sebo nno mwami tuli nayo ono yagambye bannaye temumpisaako mukisa nange Kristo mwagala namusenze era ndi mulokole we mubanga mugenda nga waliwo akakisa naye nkaŋŋenda at least lwakiri mpuube ku bendera ya Kristo Yesu yonna gye munaawuubira sebo weebale kulokoka weewaawo webale kukkiriza kutambulako naawe n'otuwerekera olw'omulimu omulungi gwe tuliko ogw'okubunyisa enjiri ya Kristo Yesu era Mukama mulungi era Kristo Yesu waffe mulungi abaakulabako abatono oluli munnange naye oyogera mpola abaakulabako oluli bambuuza ate omwami mulokole byeyogerere nze nabagamba ye byenayogera bye bituufu okutwaliza ewamu ndi musajja mulokole era kyovola bwe nalaba nga mubunisa ekigambo kya Mukama nange nefuna amababbanyi nga nange nteeka okujoyininga babbanyi bakitegeeza ki amababbanyi kitegeeza okukwatibwako n'owulya nga nawe oyagala Mukama omuweereze kituufu ekyo kati sebo emirimu gino gy'okola gikuwa akaganya okuweereza Mukama bulungi nnyo kuba emirimu tegiba gya lubeerera akaseera katuuka n'ofisaawo n'ogamba era ogenda omuweereze kakati sebo badde okyaddeko mu studio za munyenye yaka TV yakuzukuseye yake oyagala kwaka mu ngeri ki okutwaliza ewamu njagala kwaka wamu okuba nti nsobola okuzimbira abantu bonna abayina obwetaavu bw'okuzimbirwa ennyumba yogerako nno kati awo otuuse ewali ekinyusi osobola nga weekubira akalango ku lulwo era obuulire nawwa gy'osangibwa omuntu singa aba akwagadde engeri gy'akufunamu okutwaliza ewamu ndi musajja muzimbi bwenyiza okukiyita naye ate omutendeke ndi inginiya nsobola okuba nga nkuzimbira buli kizimbe kyonna kyoyagala mu bunene mu butono era ne bwoba weetaaga nga nkuzimbira mu kisenyu nayo nsobola okuzimbira kalina nsobola okuzimbira mu buli dizayini yonna gy'oba oyagala ennyo kalina awo ogyogeredde giddemu tugiwulire ogambye ozimba kalina nzimba kalina bulungi nnyo nenjambaza bulungi nnyo nenzimba byonna neggwa olyongereyo kazindalo kakyali kange neyanziza kati tusobola okubalira ennyumba ndi architecture nsobola okuteerawo ekizimbe ky'oba oyagala architecture kitegeeza omuntu asobola okukakasa nti oba olina polotiyo nga tomanyi bunene bwa nnyumba bunaagituulamu oba butono nengenda ku ground oba gye tusobola okuyita ki poloti yonna nendaba obunene bwayo nakine kugamba nti nsobola okuteerawo ennyumba bweti bisenge bwe biti obunene bwe buti bintu ng'ebyo kubanga nze kikunkomesezaawo okusinga olw'okuba bambi omukisa muwagidde gwadde gwa kuzimba kabuyonjo kati abantu bonna ate nze abazze wange bonna baŋŋamba kabuyonjo kati awo woba osinga okutangaaliza kuba babadde balowooza nti oli muzimbi wa kabuyonjo zokka nedda mukwano nze ndi muzimbi wa nnyumba era kiri nakikola kuba nti wajja n'onsaba nga weetaaga obuyambi ate nga kabuyonjo kakantu katono nnyo nga sobola butakazimba naye nga nze ndi muzimbi wa nnyumba zonna nnyumba nga nnene mu butono mu kibona yonna gy'oba oyagala kati awo oba osabira ky'oyagala abantu bakuyambeko mu ngeri y'okukwatagana nabo nsaba abaliyo bonna nga mwetaaga okubazimbira nga mwetaaga okubateerawo ekintu kyonna kye bwagala ate nga
mu bwesigwa nsobola okukola kyonna ekintu mu bwesigwa bwakyo oba oyagadde nti osobola okumpeereza materiyo nkuzimbira ennyumba nkikola bw'ogamba nti nze kennyini nkuyambe mu ekyo nkikola era nkakasa sisobola kukola ki sisobola kubaswaza kubanga ndi musajja mulokole ate omusajja omukkiriza kati kyensinze nze okunkwatako omwami ono ssebo amanyi amabaati amakazi n'amasajja ffe we tugalaba amabaati tetusobola gaawula naye yakwata ensobi n'akulaga n'agamba ennyumba eyo ogiraba kati ate ono yasoosa baati ssajja wansi ate ng'ekkazi lye lyalisoose ninga ate tugaawula tutya munnange yaagalabira ku nsereka n'ekirala naga ennyumba yo teriimu sukweya simanya teriimu dayagome wakiyita otya ekyo dayagono kati ebyo byonna nze sobola bitegeera ng'omuntu abangi manyi ate mbimanyi bitegeera bakugu naddala nga bazimbi kati naawe gwe bazimbira mpozi nga wakiwulirako nekye bitegeeza so mu kyo n'ensabira wano nange tubeere n'abantu akkiriza okutambula naffe ate owamu era naddala mu buweereza tukozesa abaffe betumanyi betunaanoonya mu ngeri yonna bw'oba ng'olina polotiyo ng'oba oluusi obadde oyagala kugula oba wagula dda naye nga tokakasa nti baakupimira oba byebbyo omwami ono asobola okukuyambako kubanga ebintu ebyo nalabye ng'abitegeera ebyokupima ettaka si bwe kiri kituufu nnyo ettaka mbisobola oba weetaaga muyiika oba weetaaga mu fuuti oba weetaaga mu ki kyonna nsobola okukiraba ne webeera nga poloti tebagikuwanga kintereevu nsobola okubuulira nti kati osobola okuzimbamu bweti ennyumba ng'erimu dizayini golaba ng'ekyamye naye ng'ate egoba polotiyo nga bw'oba ogyagala oleme kufiirwa kafo konna ebyo byonna nsobola okuba nti mbikola ki mbikolako bulungi kati n'olwekyo temutya kuba nti munsemberera nakyo kubanga mbakolera oli mwesimbu bulungi nnyo n'amaanyi kubanga nze ndi musajja mukkiriza wa Yesu Kristo kati n'olwekyo sobola kukola nsobi nakukola kintu kikyamu so tweyanziza nnyo kale tusabiraawo nti omuntu yenna nga we bawogedde mu ngeri zonna ennyumba wayogera luli nti ogiteewedde ennyumba bw'oba oyagala nsobola okugikuteera ng'ewedde tusobola okusinzira kati nawe obeera ng'oli mufuna mpola nga weetaaga nti osooka okoleko ki foundation eyimirire era tusobola okuteesa nga sente zosobola okumpeera za foundation bw'oŋŋamba nti oyagala esooka ekome ku wall plate we baserekeraawo nawe nsobola okugituusaawo ne bw'oŋŋamba nti nno weetaaga okuserekera ennyumba nga yakomaawo kisoboka ne bwe tuteesa nti oyagala byonna nga biwedde era tubalirira nakyo nkisobola bulungi naye toseera nnyo asobola kuseera tukkiriziganya sobola okukkiriziganya mu mbeera yonna oba oli mufuna mpola oba oli w'amaanyi weetaaga kitya kyonna tusobola ng'oggyeko amayumba agasulwamu ge tusinga okwettanira nnyo ensangi zino okuzimba buli omu kyayayaanira amasomero n'amalwaliro googogerako ki ebyo byonna mbikolako ate bwe kituuka ku masomero oba amalwaliro ebyo mbyagalira ddala bulungi nnyo ate mbikolako bulungi kale weewaawo kale omwami omuzimbi tumuwe emirimu minisitule yaffe ennene tetusobola kuba na muzimbi omu n'atumala noono ajja kuba mulungi mu byakola kubanga agambye alinamu obumanyirivu wa myaka emeka obumanyirivu bwange bwa myaka 18 ku 19 awo wakati kiba kimala so omuntu yenna nga weetaaga omuzimbi ng'obadde onoonya bambi oba nga wakwataganako dda n'omulala naakuyisanga ggwe si bwe wali oyagala twesige mwami Yubu omulokole atambule naffe tutambule naye era nga tukolegane naye bulungi mu ngeri zonna nga bw'atusuubiza ajja kubeera mwesigwa nze ssebo omuntu bw'akyuka wadde nze oba obadde mulungi gye ndi nkomawo ate era abantu ne mbagamba tewali munnayo omanyi atakyuka bw'oba ng'onaakyuka nkuwa wano obweyamo mu lujjudde lw'abantu nti nja kukomawo era mbagambe nti nno omwami nno gwe mulaba oyo era naye yakyuse okukiriziganya nakyo mpozi okukyuka mu ngeri ki abantu tebaba beesigwa omuntu oyogedde wali n'ogamba nti omuntu asobola okwesiga n'akuweereza matiriyo we nakoera kati omuntu asobola okwesiga n'akuweereza sente ze kuki ku ssimu oba ewantu wonna mu banka ate n'ozijjayo ate n'otakola ebyo byenjogerako ekyo munneesige kubanga sikakasa nti ekyo nkiyinamu mu nze era ne benkoledde nabo bajja kulaba bajja kujulira kubanga era byonna mu bulango biki babeera babiraba bajja kubabuulira abakozi obasasula bulungi ababo bulungi nnyo kubanga abakozi nze bwe mmanyi kyempitamu era mba mmanya bumanya nti n'omukozi wange naye bwe kityo bwe kiri era gwe nsooka okulabirira ne mmanya nti ali bulungi nange nenkakasa nti omulimu gujja tambula bulungi era sikiinaamu
buzibu. Kale munyenyeyo yakwaka waya kagamba katalekeka osibula abalabi bamunyenye yakera abakuwuliriza obebaze. Mpozi akatalekeka nga sinabakaleeta nandiyagadde okusooka noza mbabuulire ku namba yange. Mbabuulire ku namba zange ez'essimu eziri ku WhatsApp nakuki. Esooka eya MTN eri 0783 886 17 58. Mpozi ya Airtel eri 0705 21 73 42. Namba ezo z'omwami omuzimbi nga bwazogedde tujja nakuziwandika omujja muziraba eyange yo mugimanyi 0773 277 munyenye yakaya kuzukiseye yake mubadde balonje okuva gyotandikidde paka kati mwebale tuwiza mukama abatuwera omukisa nsabira buli muntu yenna atuukirize ekizooto kye ng'ayita mu kuzimba essomero oba eddwaliro oba akeedi oba ennyumba gy'osulamu nga boona ab'oyagala design zonna omwami ono aziyina atakuwa n'amagezi nti kusinziira nga bw'oyagala singa tukola bwe tune bwe tuti kijja kukolera bulungi okusinga nga obadde ggwe okipulaninze. Mukama abatwagalire mweraba. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Bye bye.